worship inquiries in this case and Mr. Richard Your worship, Ivan. We can take the 11th of April. Worship for worship wish to address God on We are praying for Shelter again the church. When you think we will be the discussions? If we are worshiping in the next 14 days, inquiries will be complete. the person informs us that Just a minute. and worship the accused person says practical music like samples from prisons. Just a minute. The accused does not know. The accused person informs us, Your Worship, that after he was sent on remand, he was taken to this hospital, subjected to treatment which he did not understand. Treatment? Yes. And it also included extracting his blood. I worship who kindly pray that such actions this should be done before the committee is cancelled. Some say that it was some checkup, but I wasn't feeling sick. I don't have anything. Like that, the proper procedure when somebody comes in. Good investigations that you shall be kept on remand until that time. So it was a routine medical checkup like this. Customer service outside. Yes, Case number 1245 of 2023, other persons not as the ratio and two others. Nze Matovu Ronald era ndi munnamateeka mu ofiisi ya Ssaabawuliriza. Nakulwayo tukomyewo mu kkooti ku musango gwa Presure 24/7 era kkooti emwongeddeyo okutuusa nga 11 April nga state asabye kkooti ebongereyo obudde okunoonyereza ku kukomekkerezebwe inquiry zimale okukolebwa then omusango gutandika okwajja. Bannaffe tebaajulira ku kusala kwa kkooti omulundi guli era tebasabye bail, naye ffe tekijja tujja ku mulamwa era tukunga Abaganda bonna bannayuganda bonna abalumirirwa abakulembeze oba abalumirirwa obutatyobola ddembe ly'abantu naddala abavubuka abakozesa obyomutimbagano babeere bagumu era tugenda sigala nga tukola kye tulina okukola era ne state nkimanyi agenda siga nga akola kyalina okukola.
so tukomawo nga 11th April 2024 saawa 3. Uganda nziramu okwebaza abavubuka bonna abazze ku kooti olwaleero okugoberera ensonga eryabo eya Presure okulaba nga yavaayo n'atoobola Namulondo n'abakulembeze ab'enjawulo. Ng'abavubuka ba Buganda tetujja kussa mukono okulaba nga tulwanirira ekitiibwa kya Namulondo nga ezimu ku ssemasonga 5. N'olwekyo nkubiriza abavubuka mu Buganda bonna era mbeebaza obwagazi bwe balaze eri Namulondo omu n'Obwakabaka kubanga omwoyo gwa Buganda ogutafa bagulaze bulungi wano ku kooti ne wabweru bwa kooti ng'emulaba. N'olwekyo ne 11 Ogwokuna mbakubiriza mwenna mukomewo wano tufube okulaba nga ekitiibwa kya Namulondo ekitiibwa ky'Obwakabaka ate nga mukimanyi obulungi guno omulembe Ssaabasajja Kabaka yawukwasa abavubuka yene essaawa okulaga nti tetusobola kutirira Namulondo. Kansi abakulembeze bannaffe mala twali nga tulina enyiike ku mitima omuntu okuvaayo abavubuka sayizi zaffe ne tutandika okutyoboola Ssaabasajja Kabaka ng'ate mukoddomi wange. Batulagidde nti tugenda kudda omwezi Ogwokuna. Ffe tetugenda kukoowa. Bakadde baffe baafa nga bafiirira Buganda. Ate ffe tulinda ki? Tukoowoola abavubuka mwenna. Beene yagukwasa abavubuka. Tetumanyi oba ye chance esembayo beene okugukwasa abavubuka. Lwaki tetumulaga nti Ssaabasajja Kabaka w'oligwa tuligwa? Nsiima nnyo kooti kyeriko n'okulaba nga tweyongerayo. Kyemanyi mu kweyongerayo kuno kijja kuggwa nga Presure amalirizibwa nga bamusalidde. Presure nze yamukwata nga tukoleganye ne full figure ne afande Damulira akulira oba bagiyita batya ebino ebitongole bya gavumenti. So tusaba nnyo kooti etuyambe balabe nga bamusalira ekibonerezo kuba abavubuka abato okudda ku social media ne mukwata amasimu gammwe ne muvoola abazadde ne muvoola abantu ab'obuvunaanyizibwa mukwate nga amasimu gammwe muvume bataata bamwe ne bamaama bamwe teri ajja baggulako musango. Naye bw'oba olina essuubi nti ogenda kukwata essimu ye y'emitwalo 10 ovoole Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ovoole Speaker Amongi ovoole Museveni ovoole n'abazadde b'abantu abalala ne Muhoozi tubadde tubasaba mukwate amasimu gammwe vola taatawo vola maamawo teri agenda kusiba. Naye bw'oba ovoola abantu abatalina yakukuza bw'obanga ovoola omuntu atalina musango ffe tugenda okukwata ng'amateeka bwe galagira. Nga nze Frank president wa TikTok nkyabakwata ate bangi mukyaliyo bangi bali ku lisiti bagenda kukwatibwa. Mwavaayo ne mugamba nti abaho avaayo atya n'akwata omwana eyavoola Kabaka wa Buganda ng'ate Munyarwanda oba Munyankole. Amwe Ugandani kinkakatako njagala nsi yange bw'obanga toyagala nsi yo tunwanga bavoola Museveni tulwakuba Munyankole ate ng'oli Musoga okireke bati nga nze Frank ayagala ensi yange ngenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. The good thing twabadde mukana akavuyo ak'okukwata Presure ne wavaayo omukyala bamuyita Helen Soku yakulira ekibiina kya patriotism nampa omulimu mu State House ogw'okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe. Mumwadde mumanyi nti mukubabaho nti lwaki yarwanira Kabaka wa Buganda ate nga Munyankole oba nga Munyarwanda. Ne nfunamu ekyamagero lwanira Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi ebirungi bigenda emikisa gyeyongere. Kabaka wa Buganda yaliko emmandwa eza Buganda yonna all Ugandans. Twesimye nnyo kulwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Lwankobazambogo mu ssettendekero wa Makerere tukomyewo wano ng'abavubuka ba Buganda okuddamu okulwanirira ensonga ssemasonga esooka ey'okulwanirira n'okutaasa Obwakabaka bwaffe. Abamu balowooza tugenda kukoowa naye omusango ne banaagwongezaayo komawa tetugenda kubongoota nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza. Tukoowoola abavubuka ba Buganda bonna abantu ba Buganda bonna okuvaayo okufuna obusungu obw'ensonga okwenyigira mu nsonga y'okuwanirira n'okulwanirira Obwakabaka bwaffe. Nolwekyo weetuli nnyo oba bbanga ki oba bbanga ki tugenda kusigala nga tujja wano okutuusa kooti lw'enaateekawo obwenkanya ku muntu oyo avaayo n'avoola abakulembeze ffe bwe tuwa ekitiibwa. Adam wajja kwogera aliwa. Adam wewengereko. So